Abaana bano abawala bavudde nnyo mu masomero olw'okubanga tebalina bikozesebwa. Bw'ajja n'amala nga talina kikozesebwa n'agenda mu mbeera zaffe ezo ez'ekikyala ebintu ne biyitamu, abanne bayinza omumujerega ne bamusekerera okukivaamu n'ava mu ssomero kubanga aswadde. Abamu tebakyasoma, abamu bava dda mu kusoma naye nga olw'ensonga ezimu oba endala nti tebalina byakozesa, tebalina pads. Ko omwana omuwala yenna yeetaaga pads. Twamaze okukola research emala okulaba nti abaana bangi babadde basubwa okusoma oba babadde bafiirizibwa okusoma kwabwe mu mbeera z'embeera ezo olw'okuba nti kyatwalibwa mu nsi yaffe eno gye tulimu olwa kalica nti kino ekintu kya nsonyi. Tusaba gavumenti etukwasizeeko ku bino ebya pads, tufune abaana baffe basobole okusoma. Tugenda kulaba nti twongeza ku baana baffe abasobola okusoma nga tebava mu masomero olw'ebyo ebizibu. Naye ate abakulu b'amasomero bano baweereddwayo ne ku ssente eziri $300 nga buli ssomero ligenda kuba nazo. Essente ezo ekigendererwa kyazo kyakulaba nti babeera ne changing room. To that we can all testify. You can look at the population you have at your school.